إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tutendeza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumutendeza na matenda malungi n'amajjuvu agagwanira yeyeka tumuwanjagira sokusasana emirembe ku mbaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga okusasira okwo n'emirembe bibunira ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Bantu ba Allah bulungi abakkiriza kyengera ky'amaanyi okuba tukyali balamu era nga tukyassa. Lwaki kyengera ky'amaanyi? Kisookera ddala tukyalinayo mukisa gw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala twongere okukuŋŋaanya kwebyo binazitoya ku minzaani zaffe. Lwaki? Anti tuli basiraamu, ng'ekyo kyekyengera ekisingira ddala obunene, okubeera omusiraamu, okubeera omukkiriza insha Allah ng'ogoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ng'ofubanga bw'osobola okulaba nti weekwata ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Amakulu ng'otambulira mu busiraamu obutuufu, olwana nga bw'osobola okwewala okuzuula mu ddiini, olwana nga bw'osobola okwewala okugwa mu mazambi, kuba teriyo muntu asobola kugamba nti nze sigwa mu mazambi era sisobya. Oyo taliyo. Nabbi sasama yakitukakasa dda nti buli mutonde asobya. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, wabula asinga obulungi mu abo bonna abagwa mu nsobi yoyo amanyi ensobi ye ne yeenenya. Tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abo, era tumuwanjagira bwe tuba twenenyeza abeere nga atusonyiwa amazambi gaffe. Baganda bange ab'ebitiibwa ne bannyinaze abalungi, bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala yakwazika ekyengera ky'obusiraamu, obusiraamu obutuufu, sanyuka jaguza era beera ng'omuwanjagira enkya n'eggulo akukuumira ekyengera ekyo kye yakuwa. Ekyengera ekyo agamu ku makubo muyinza okuyitira okukikuuma kwe kuba nti osiima ebyengera bino ebirala ebikuweebwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe ŋŋambye nti okukeesa olunaku ng'okyali mulamu, ng'okyassa, tolina kikutawaanya, ekyo nakyo kyengera ky'osaanidde okuteekako ennyo ebirowoozo n'okukyebaza ng'oyitiriza okukola emirimu emirungi, okuba nti ozuukuse ku makya ng'okyali mulamu, Allah subhanahu wa ta'ala n'akusobozesa okumutendereza nti alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Sanyuka jaguza, yongereza okwo, kuba okukola emirimu emirungi limu ku makuba ageebaza ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa, ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yakitulaga mu kuyitiriza okukola obulungi. Ayimirira ekiro ebigere ne bizimba, bamaama baffe bamubuuza nti ya Rasulullah, kiki Allah yakusonyiwa ebyakulembera n'ebirijja nga weerumizza nnyo okutuuka ku mbeera efaanana bw'etyo, ebigere ne bituuka okuzimba?
yabaddamu ki afala akunu abdan shakura mwagala mbeera omuddu ateebaza mwagala mbeera omuddu ateebaza nolwekyo baddu ba Allah balungi abakkiriza bw'oneebaza Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwongera la in shakartum la azidannakum bw'onna neebaza nja kubongera nolwekyo beera mu abo abeebaza ebyengera byakuwadde barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan baddu ba Allah balungi abakkiriza njagala lwayo tuwumbewumbe omusomo gwaffe gwe tubali tulaba ennaku zino gwe twateekako omutwe ogugamba nti ebikujjuko by'abakafiiri nga wansi w'omutwe ogwo we tuzze tulaga subtopics endala nga kyetugenda okumaliriza nakyo biidhinillah kyekyebikujjuko ebibeerawo olunaku olusembayo mu mwaka mu mbala y'ekikafiiri olwa 31 Desemba n'olunaku olusooka mu mwaka omupya olunaku olubereberye mu mwezi gwa January mu mbala ey'ekikafiiri. Tusaana tukijjukire bulungi nti ffe abayisiraamu tulina embala eyaffe eya kalenda mukama waffe Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu gye yatandikawo yembala emanyiddwa nti hijiriya. Olwaleero ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokuna Rabi'u Thani ennaku z'omwezi 9 kitegeeza ki? Kitegeeza nti ffe abasiraamu tulina nnyo okugoberera kalenda yaffe kuba eriko ebyafaayo bingi. Guno omwaka gwa 1439 twakagutambulako emyezi 3 n'ennaku ziizo. Tugubala kuva ddi? Tugubala okuva omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lwe yasenguka okuva e Makka. Embala eyo we yatandikira. Nolwekyo okuva omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lwe yasenguka okuva e Makka wakayita emyaka 1438 n'emyezi gyeyo. Naye ekiringa okukwasa ennaku abasiraamu bangi tetumanyi kalenda yaffe ya Buyisiraamu n'emyezi tetugimanyi. Osanga omusiraamu n'omubuuza nti tuli mu mwezi ki nga tagumanyi. Emyezi giri 12 egikola omwaka. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati Tauba nti inna iddata ash-shuhur 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Nti mazima ddala emyezi ewa Allah subhanahu wa ta'ala emyezi giri 12 egikola omwaka fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yatonda eggulu n'ensi emyezi egyo gyawandiikibwa mu kitabo ku lawhil mahfuz yawma khalaqa as-samawati wal ard. Olunaku lwe yatonda eggulu n'ensi n'atugamba nti minha mujo 12 egyo 4 hurum mulimu emyezi 4 nga gyo gya mizizo. Emyezi egyena egy'emizizo tegirwanirwamu okujjako nga batulumbye. N'olwekyo abakafiiri bakikoppa kuffe basiraamu emyezi 12. Obusiraamu bwakyogera dda. Allah subhanahu wa ta'ala yakiraga dda nti emyezi giri 12 egikola omwaka. Kati emyezi 4 egyo egy'emizizo mulimu Rajab, mulimu Dhulqaada oba Dhulqida, mulimu Dhulhijja oba Dhulhajj, mulimu ne Muharram. Muharram gwe mwezi ogusooka mu myezi gyaffe egy'Obuyisiraamu. Muharramu gwe gusooka, Safuru gwa 2, Rabiul Awwali gwa 3, Rabi'u Thani gwa 4, Jumada al-Ula
gwa kutaano, Jumada Thani oba Jumadul Akhir gwa mukaaga, then Rajabu gwa musanvu, Shaabani gwa munaana, Ramadhani gwa mwenda, Shawwali gwa 10, Dhulqaada 11, Dhulhijja 12. Egyo emyezi basiraamu mugikwate mugimanye obeere ng'omanyi nti katuli mu mwezi gundi. Akalango kaffe ke tuteeka mu kiraasi buli lunaku kubeerako deeti n'omwezi nti kati gwakuna olwali ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokuna. Emyezi gikwate. Muharram gwe gusooka, Safuru gwa 2, Rabiul Awwal gwa 3. Ogutoyinza gwerabira anti abazuuzi mwe bakuliza mawuledi. Rabiul Thani gwa 4, Jumada al-Ula gwa 5, Jumada Thani gwa 6, Rajabu gwa 7, Shaabani gwa 8, Ramadhani gwa 9, Shawwali gwa 10, Dhulqaada 11, Dhulhijja 12. Basiraamu emyezi tugikwate biidhinillah. Allah subhanahu wa ta'ala emyezi giri 12 gyeyawandiika mu kitabo egimanyiddwa 12 gye gikola omwaka. Emyezi egyo eitha gibeera nnaku 29 oba 3, teri 31 ate teri 28. Bwatyo Nabbi sasa bwe yagamba, bwatyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba, omwezi gubeera eitha nnaku 29 oba 3. Tumanya tutya kuboneka kwa mwezi? Lunaku lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasenguka bakyalabe olw'emisango gye baali bazizza, n'abagamba agenda kubasenguka omwezi mulamba. Ennaku 29 bwe zaayitawo, mama waffe Aisha radhiyallahu anha agenda okulaba nga Nabbi sasa mazze, n'amugamba wagamba nti otusenguse omwezi mulamba olwali ennaku za mwezi 29. N'amugamba nti guno omwezi gubadde gwa nnaku 29. Guno omwezi gubadde gwa nnaku 29. Nolwekyo tuyigamu nti nno omwezi gubeera eitha 29 oba 3. Lwaki? Anti Nabbi sasa yatugamba bwe tubeera eri mu Ramadhani obanga tugenda okuyingira Ramadhani tuli mu Shaabani, yagamba nti omwezi gwe tegulabise mujjuze ennaku 30 eza Shaabani. Kasita mujjuze ezo ennaku 30, olunaku oluddako automatically lubeera lumu. Oba mu Ramadhani omwezi gwa Shawwali bwe guba tegulabise, kitegeeza nti mujjuze ennaku 30 eza Ramadhani. Kasita zijjula automatically olunaku oluddako lubeera lunaku lwa Eid, lunaku olusooka mu mwezi gwa Shawwali. Nolwekyo baddu ba Allah bungi abakkiriza, bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba mu surati Tauba aya 36. Kati emyezi gino ena gye tugambye nti nno egy'emizizo tugimanya tutya? Mu hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, Nabbi sallallahu alaihi wasallama atugamba mu hadisi ya Abu Bakara eri muttafaqun alayhi, agamba nti as-sanatu 12 shahran, omwaka guyina emyezi 12, minha 4 hurumun, mwegye 12 mulimu ena gya mizizo, 3 mutawaliyatun, emyezi 3 kujyo kujinena, emyezi 3 kujyo gigoberegana n'agikumenyera. Dhulqaada gwe gusooka mwegye gidiringana, mu mbala eri gye mbamenyedde gwa 11, wa Dhulhijja ne Dhulhijja ogwe 12 gwe gubeeramu emikolo gya hijja, wal Muharram n'omwezi gwa Muharram ogwo gwe gusooka mu mbala eyaffe, gwe gulimu olunaku lwa Ashura. Olunaku lwa Ashura lubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 Muharram, wa Rajabun shahru Mudhara alladhi bayna Jumada wa Shaabana. Olabye omwezi gwa Rajabu guli wakati wa Jumada ne Shaabana. Jumada Thani
gwe mwezi ogw'omukaaga, then Rajabu ali wakati yao gwe mwezi ogw'omusanvu, ne Shaabani mwezi gwa 8. Ni hadisi mu kitabo kya Bukhari ne Muslimu eri muttafaqun alayhi. Nolwekyo baddu Allah bulungi abakkiriza, ebyo byonna tuyigamu ki? Tuyigamu nti abasiraamu tuyina kalenda yaffe eri set up. Tuyina kalenda yaffe eri set up. Nolwekyo tetwetaaga kukoppa walala n'akamu n'akeddagala. Naye olw'okuba nti twabuutikirwa, twesanga nga bangi muffe egyo emyezi tebagimanyi, ate tebagiteekako na birowoozo, wabula ekyatubuutikira mu bwongo bwaffe gye myezi egy'ekikafiiri, embala ey'ekikafiiri. Embala eyo eri mu maaso emyaka 5 n'omusobyo, kuba tubanga tuli mu 1439 ng'embala y'ekikafiiri emyaka 2017. Kitegeeza nti waliwo emyaka 578. Bagamba nti babala okuva ku kuzaalibwa kwa Nabbi Isa, naye nga embala eyo yonna teriko bujulizi butuufu. Kuba ebintu bingi ebiri mu mbala y'ekikafiiri ebirimu ebituli ebyobulimba ebigunjeewo, nga bw'olaba ebikujjuko ebyo ebibeerawo ennaku ezo ze bakuza, ng'ennaku ze twakabivaamu, nga bakuza amazaalibwa ga Nabbi Isa agataliiko bujulizi, mwe bavumira Katonda ne badda ne mukati. Byatandikira Looma nga wayise emyaka nga 300 awagambibwa nti kye kiseera okuva we yazaalibwa, nga wayise emyaka nga 300 n'omusobyo, ne balyoka bagunjaawo olunaku lwa 25. Kati mu bikujjuko bikyagenda mu maaso, kuba ewiiki eno yonna ebeera ya kulya, kunywa, kusanyuka, kuwummula. Ffe abasiraamu tebirina kye bitukwatako wadde akatono bwe kati. Tuyina ewaffe gye tuyinza okugenda, naye tugendayo mu biseera ebitali bino. Ate era tuyina n'emirimu. Manyi Kaliisa yagambye mufe abalina ewaffe tuli mu kweteekateeka kugenda. Era abo aboogera ebyo nti tetukkirizibwa kuyozaayoza na kuwummula, nti tebalina na mirimu. Subhanallah. Allah tutaase. Baddu ba Allah, omuddu asuubira okusisinkana Allah nga musiimu gyali, weegendereze nnyo ebigambo bya Anas Kaliisa. Anas Kaliisa mubuze, ensonga nagyogerako, ate era nkyagenda mu maaso n'okugyogerako. Lwaki nabaleetera obujulizi n'embalaga abamanyi nga batugamba nti omuntu bw'atyo tulagirwa okumwogerako. Abantu bano awamu nnaasi babeere nga bamanya obubi obuli mu muntu afaanana bw'atyo. Ekyokubiri, omuntu afaanana bw'atyo ye yennyini ye yeetadde mu butaala, yeetadde mu public domain. Ensi yonna ebeera emulaba ku lutimbe lwa TV ng'ayogera ebigambo bye eby'obukafiiri, eby'obubuze, eby'obugwenyufu. N'olwekyo gw'asuubira okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga musiimu gy'oli, weegendereze. Kaliisa ajja kukusuula mu muliro muganda wange, naawe mwannyinaze omulungi. Tomuwa birowoozo, tomuwa biseera byo. Nabagamba hadisi ya Hudhaifa, nawulidde ne sseeka waffe Kakanda agyogerako, Allah mutukuumire. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali annyonnyola Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu
oluvannyuma okumubuuza ku bibi abimanye aleme kubigwamu. Mu bye yamunnyonnyola yamugamba nti du'atun ila abwaabi jahannama, abakoowoze nga bayimiridde ku miryango gy'omuliro. Man ajabahum ilaiha, oyo yenna abaanukula qadhafuuhu fiiha, baba bagenda musuula mu muliro ogwo gwennyini. Bayimiridde ku njegoyego z'omuliro, ku miryango gy'omuliro, bakoowoola abantu. Siina kubuusabuusa mu mutima gwange. Kaliisa y'omu ku abo Nabbi Sasambe yali ayogerako, ayimiridde ku miryango gy'omuliro akoowoola abaddu ba Allah abayingiza omuliro. Hudhaifa amugamba nti ya Rasulallah, owayo omubaka wa Allah, sifhum lana, batunnyonnyole, tuwe ebitendo byabwe tubitegeere. Faqaala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuddamu n'amugamba, hum min jildatina, bava mu ffe ffennyini, bayina emibiri ng'egyaffe, ensusu zaabwe ze zimu n'ezaffe, amakulu tewali njawulo, bali mu ffe era bava mu ffe ffennyini, era tufaananira ddala. Wayatakallamuuna bi alsinatina, era boogera n'ennimi zaffe zennyini, nga bw'olaba Kaliisa bw'abeera ku TV n'afunga namube mu lulimi lw'otegeerera ddala. N'olwekyo muganda wange nkwewaza, bw'oba weetabye mu bikujjuko bya Krismasi, yanguwa okwenenya ng'omwoyo tegunnatuuka mu ddookooli. Allahu subhanahu wa ta'ala ajja kusonyiwa bw'onoobeera sinsiya ng'era onoonya kusiimisa Allah, ajja kusonyiwa. Mwenenyeze, va ku bigambo bya Kaliisa, butwa era tobuzaabuzibwa n'ogenda okwetaba mu bikujjuko by'omwaka omupya. Byonna bintu bizuule. Naye bangi mu basiraamu beeteekerateekera ne bagula n'ebirabo. Emu ku tradition y'abakafiiri ku lunaku olupya kwe kuwanyisiganya ebirabo. Balina ebintu bingi bye boogera ebikwatagana ku New Year's Eve, olwasatu mu Desemba. Babeera mu kujoga Katonda okw'ekika ekya waggulu. Balina bingi bye bagamba nti bwe babeera mu kujaganya okwo mu kiro ekyo, ekikeesa olunaku olusooka mu mwaka olwa 1 January, bwe babeera eyo mu kutamiira, oyo abanywedde giraasi esembayo eya wine nga obudde bukoonera ddala ku midnight, kuba bo abakafiiri bagamba nti olunaku lutandikira ku midnight, saa 6 ogw'ekiro. Ffe abasiraamu tuli kyennyume kyekyo. Olunaku lwaffe olw'obusiraamu lutandika ddi? Lutandika njuba weegwira. Kasita magalibi eyingira, olwo tuyingidde mu lunaku olupya. Ekyo kyekiro eky'olunaku oluddako. Kuba mu busiraamu ekiro kye kikulembera omusana. Ekiro kitandika ddi? Magalibi kasita eyingira. Kati ku lunaku olwokuna, magalibi kasita eyingira bappa, enjuba neegwayo bappa, olwo olwokuna luweddeko. Tuyingidde mu kiro eky'olwokutaano. Naye bo bagamba nti olwokuna lukyaliko mpaka saa 6 ogw'ekiro. Kati n'olwekyo kyova olaba nti bakuŋŋaana mu bibuga eby'enjawulo ne bakuba fireworks. Ebyo ojja biraba ne mu z'abasiraamu nga Dubai. Dubai yemu ku nsi ezisinga okuspendinga ssente nnyingi ku kukuza omwaka omupya. Fireworks zibeera mpitirivu, naye ebyo byonna bya kikafiiri. Babeera babala time 1-2 seconds eziba zibulayo akalimi kakone ku midnight. Kati oyo yenna anywa giraasi esembyeyo mu kaseera ako nti agenda kubeera ne good luck. Bw'abanga abadde single, agenda kusooka banne bonna bano nga tabadde mufumbo, agenda kusooka banne bano bonna okufuna omubeezi. Era bagamba nti omuntu yenna ayingira ennyumba
ku lunaku lw'omwaka omupya nga talina kirabo kyaleese abazze n'ebikwa. Is a bad luck person. Omuntu okwera obukyafu tugeze ennyumba okujeera ku mwaka omupya nti obeera oyera mikisa mirungi ogifulumya. Sweeping away good luck. Okwoza engoye n'okwoza ebintu ku lunaku luno kireeta emikisa emibi. Bakuma omuliro abalina ebyoto mu nnyumba babisuzaako ekiro ekikeesa olunaku olusooka mu mwaka babisuzaako. Lwaki? Mbu omuliro guno gujja kuleeta emikisa emirungi n'ebintu ebirala bingi ebitaliiko mutwe na magulu. Mu kukuza omwaka omupya bavuma omwaka omukadde. Bavuma omwaka omukadde. Babeera beeyozaayoza kuliko eryaka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ebyo biwulira nga biyitira ku nnimi z'Abasiraamu. Kuliko eryaka. Naye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi ya Abu Huraira nti la tasubbu ddahar. Bannange temuvumanga ebiseera, temuvumanga omwaka. Fa inna Allaha huwa ddahar. Allah subhanahu wa ta'ala ye time ye biseera gwe mwaka. Hadisi ya mkitabu cha Imam Muslim. Era natugamba mu hadisi endala ya Abu Huraira ngendedi muttafaqun alayhi. Eno hadisi al-Qudus. Eno hadisi al-Qudus. Qala Allahu azza wa jalla. Ono Nabbi sasama yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba yu'dhini ibnu Adam. Omwana Adamu anyiza. Yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr. Avuma omwaka, avuma ebiseera ng'ate nze mwaka. Nze time. Agamba nti biyadil amr. Mu mukono gwange mwe muli ensonga zonna. Ukallibu al-layla wan-nahar. Nze nkyusa nendeeta ekiro nendeeta omusana. Nze ndeeta ekiro ne kijja ne kivaawo ate nendeeta omusana. Mu mukono gwe Allah subhanahu wa ta'ala mwe muli ensonga zonna. Gwe ne bona okola otya. Nolwekyo Abasiraamu baganda bange balungi ab'ebitiibwa, twegendereze ebintu bye tuyisa ku nnimi zaffe. Tujjukire nnyo hadisi ya Abu Huraira eri muttafaqun alayhi nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti innal abda mazima ddala omuddu la yatakallam bi kalimati min ridwanillah. Omuddu asobola okwogera ekigambo naye ng'ekigambo ekyo kyayogera kirimu ebyo ebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. La yulqi laha balan. Naye ng'omuntu ono ekigambo kino akyogedde tafuddeeyo. Yayogera bwogezi tafuddeeyo, tapayinza attention at all ku kyayogera. Naye ng'ekigambo kino kirimu ebyo ebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Allah subhanahu wa ta'ala naamusitula amadaala olw'ekigambo ekyo. Yayogedde bwogezi naye nga kigambo kirungi kisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu ngeri y'emu wa innal abda, era mazima ddala omuddu la yatakallam bi kalimati, ayogera ekigambo min sakhatillah, naye ng'ekigambo ekyo kirimu ebyo ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. La yulqi laha balan. Naye ng'omuntu ono tafuddeeyo, yayogera bwogezi, tafuddeeyo, ayogera bwogezi. Wulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'agamba nti olw'obubi bw'ekigambo kino kyayisiza ku lulimi lwe, awamu n'ekyo ng'ayogera bwogezi tafuddeeyo, yahwi biha fi jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala naamusuula mu muliro jahannam. Lwekyo kyokka gwe tolaba. Manyi waliwo ebigambo ebyogerwanga omuntu tafuddeeyo. Aya ziri mu surati Tawba 55-56 zitulaga bulungi nnyo. Aya zo bazireeta nga balaga mu mulyango gw'ebyo ebijja omuntu mu Busiraamu ebyasinga okumanyika ennyo, abamanyi bye bannyonnyola 10. Ekimu ku byo ndowooza ekyokutaano kwe kujeeja
n'okutamwa ekyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyajja nakyo kibe kigambo kibe kikolwa n'okitamwa batugamba nti wadde okikoleddeko naye nga muli mutima okitamwa okafuwala baleeta obujulizi bwa aya zino Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku basajja bw'osoma hadisi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma baali Tabuk kubagamba nti no qara rajul fi ghazwati Tabuk fi majlisi baali balina we batudde mu masjidi oba samweya omusajja omu n'agamba ma ra'aytu mithlu qurra'ina haula'i ayogera ku baani basomi ba Qur'ani sirabangayo basomi nga bana basomi baffe bano arogaba butunan bawomerwa amasala wala akdhaba alsinan ne ku nnimi zaabwe bayisaako ebigambo eby'obulimba amakulu balimba wala ajban inda liqa'i ate bwe kutuuka okusisinkana omulabe batiitiizi nnyo owulira batiitiizi nnyo agamba fakara rajulu fil masjid omu ku basajja eyawulira ebigambo ebyo n'abagamba nti kadhabta n'amugamba nti kadhabta olimbye walakinnaka munafiqun wabula oli munnanfuusi tolimbye bulimbi wabula tokomye kukulimba wabula oli munnanfuusi la akhbaranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nja kubugambira ddala ebigambo ebyo ngenda kubigambira ddala omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala fabalaga dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa anzala alquran omusajja ono agenda okumutuusaako eggulire lino nga Allah subhanahu wa ta'ala yamaze dda omumutegeeza obubaka buzza okuva waggulu w'amagulu omusanvu wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna na'ud wa nal'ab nti bw'onoobabuuza abaye biki bye mbadde mwogerako bajja kuddamu bakugambe innama kunna nakhudu wa nal'ab tubadde tumala bumazi biseera na kuzannya mu buzannyi kusaaga mu busaazi tubadde tetubikakasa bino bye twogera qul ulira Allah subhanahu wa ta'ala addamu ng'abagamba agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam bagambe qul abillahi ku Allah wa ayatihi n'obubonero bwe wa rasulihi n'omubaka we kuntum tastahzi'un bye muliko bye mujeja wetegereze ebigambo bino bannange omusajja ono abadde ayogera ku bali bakurra'i tayogedde ku mubaka tayogedde wabula bana abasajja bano basomi ba Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam ne ulira Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ku Allah n'obubonero bwe amateeka ge n'omubaka we bye muliko bye mujeja la ta'tadhiru temwekwasa ensonga yonna kad kafartum ba'da imanikum mukafuwa ddamu n'okubanga mbadde bakkiriza waliwo abagamba mbu bali bannanfuusi nedda Allah subhanahu wa ta'ala agamba kad kafartum ba'da imanikum mubadde bakkiriza naye mukafuwadde olwali n'ebigambo bye mwogedde kigambibwa nti abasajja bali basatu omu ng'anyumiza munne owokusatu yawulira ebigambo bino n'amwenyamu naye ekigaali ne kimuyooleramu Ibn Umar wanyumya nti wa ana ra'aytuhu mutaghallikan bihaqabi naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tankubuhu ala hijara wa huwa yaqul namulaba nga yeripye ku ngamiya ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ngengamiya egenda ajeripyeko egenda emusika amayinja gamukoona ebigere ng'agenda agamba nti ya rasulallah owayo mbaka wa Allah inna kunna nakhudhu wa nal'ab fe tubadde tusaaga mu busaazi
tubadde situlina kigendeerwa kirala. Wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ngeno mbaka abeera amuddamu nti abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nga addiŋŋana aya eyo mukaafuwadde awamu n'okubanga mubadde bakkiriza. N'olwekyo baddu ba Allah, njagadde okuleeta ebigambo ebyo tubyeyambise nga warning gye tuli. Tetumala gayisa bigambo ku nnimi zaffe. Ate era ebigambo ebyo njagala bisindikira muganda wange Kasujja Saidi, oyo presenter wa programu ya Kaliisa. Muganda wange, ekigaali kya Kaliisa kijja kuyoola, naye Kaliisa agenda mu kabuli ye, naawe ogenda mu yiyo. Leka kujubisa muganda wange. Olabika ng'amanyi ku Busiraamu kusinziira ku bigambo by'obeera omugamba, naye ate omala okubimugamba n'akufootola, ate naawe n'ogoberera, naawe n'otandika okujubisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jjukira ogenda mu kabuli yiyo, ogenda kuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wekka. N'olwekyo weegendereze. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tetuvuma mwaka, tetukuza mwaka mupya n'akamu n'akeddagala. Si byaffe. Kulika eryaka. Okwo kuvuma time obeera ovuma Allah yennyini. Ate tusaana tukimanye omwaka ogugenda okujja guba mubi nnyo okusinga oguyise. N'olwekyo tovuma mukadde. Bw'atyo Anas ibn Malik bw'atugamba hadisi eri mu kitabo kya Bukhari. Az-Zubayr ibn Adi atunyumiza nti atayina Anasa ibn Malik radiyallahu anhu fashakawna ilayhi ma nalqa min al-Hajjaj. Twagende wa Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ontumanyi yali muweereza wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, ye sahabi agambibwa nti yandibanga yasembayo okufa, yawangala emyaka 10 ndooza mu 2, 10 oba 12, ngate Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagenda okufa ngono Anas alina emyaka nga 2. Kati yawangala emyaka emirala 8 oluvannyuma lw'okufa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Twagende wa Anasi ne tutandika okwemulugunya ku ebyo ebiyitira ku mikono gya Hajjaj. Ono Hajjaj buni Yusuf Athaqafi, tumanyi musajja yatta baswahaba abangi, yatta Ibn Zubayri n'amubamba ku musalaba nga nennyina alaba Asma. Era omusajja ono Al-Hajjaj ne Anas ibn Malik yennyini yali amutumizza nga yagala kumutta. Naye kigambibwa nti Anas ibn Malik Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayina edduwa gye yamuyigiriza n'agisoma. Omusajja ono tiyamutta. Ate jjukira nti Anas ibn Malik Nabbi sasama yamusabira obuwangaazi obuwanvu, n'amusabira ezzadde eddene, n'amusabira ezzadde lingi, n'amusabira obugagga, byonna yabifuna. Olaba emyaka gye yawangaala, yazaala abaana bangi, ate yali mugagga. Kati bano bazzeewa Anasi bamugamba, beemulugunya, omusajja kyatukola kika. Faqaala, yabaddamu n'abagamba, isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum. Eno message gikwate gwe omusiraamu awuliriza, guminkiriza. Oli mu kanyigo ka Museveni, ebintu bikusobedde, guminkiriza. Ajja genda, ayina gye yava, ate era ajja genda. Abagamba nti muguminkirize, isbiru, muguminkirize, fa innahu la ya'ti alaykum zamanun. Teriyo mulembe gwonna gugenda kujja. Teriyo mulembe gwonna gugenda kujja gye muli, illa alladhi ba'dahu sharrun minhu. Okujjako nga guno gugenda okujja mubi nnyo okusinga ogubaddewo, hatta talqaw rabbakum, okutuuka lwe mulisinkana omulezi wammwe. Ekyo si kituufu. Tunuulira
omulembe emirembe egizze gibaawo n'omulembe gwe tulimu kati gulwo ogusinga obubi. Tunuulira abasiraamu abali e Iraq baakaaba wano Saddaamu atukoza kajiri, omusajja ono anyigiriza dikiteeta agende, naye tunuulira abasiraamu b'e Yaman baalajjana wano ne beekalakaasa Abdallah Ali Saleh dikiteeta agende. Tunuulira bwe yagenda ki ekyaddirira. Ebyokulabirako bingi bye tuyinza okuwa ku nsonga eyo ku kigambo kya Anasi kino, naye ng'ate si kigambo kye. Gulira akugamba nti sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alayhi wasallama, ebyo bye mbagambye nabiwulira ku mubaka wammwe omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. N'olwekyo muddu wa Allah, omwaka ogugenda okujja guba mubi nnyo okusinga oguyise. N'olwekyo tovuma mukadde nga weesunga ebirungi mu mpya. Kalla wallahi tekisoboka. Ekyokubiri, buli mwaka ogugenda weeyongera kusembera ku kabuliyo. Buli olunaku lwe luziba bwe luti ennaku zo zeeyongera kukendera. Kati osanyuka ki? Ojaguza ki? Osanyuka ki? Ojaguza ki? Oyina kaki? Kiki kye weeteekedde? Omusajja ajje wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam amugamba mbulira ku bikwatagana ku lunaku lw'enkomerero. Yamuddamu ki? Olweteekedde otya? Kati naawe asanyuka ng'osembera kumpi ne kabuliyo n'ojaguza n'ofaanana n'abakafiiri n'obakoppa. Subhanallah. N'olwekyo muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala ye yatonda eggulu n'ensi. Emyezi nga bwe tugirabye ye yagiteekateeka nga bwe ginaabeera. Kyova olaba atugamba mu surati al-Qasas nti wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara. Mazima ddala era omulezi w'oyo Allah subhanahu wa ta'ala atonda ekyo kyonna ky'aba yagadde era yasalawo. Bino byatonze tibirina choice n'akamu n'akeddagala. Ye yasalawo. Ng'era bw'olaba nti yatonda emyezi 12 n'atugamba nti mu myezi egyo 12 minha arba'atun hurum. Ye yasalawo n'agamba mulimu emyezi 4 gya mizizo. Ate n'atugamba nti mu myezi egyo 12 mulimu omwezi ogusinga emyezi gyonna, omwezi gwa Ramadhan. Ate teguli mu gino egy'emizizo egitalwanirwamu, naye ate ogwa Ramadhan n'alondamu ebiro 10 ebisembayo. Mu biro ebyo 10 ate n'alondamu ekiro kya Lailatul Qadri. N'atonda abantu n'agamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kye kitonde ye muntu asinga abantu bonna. N'atuma ababaka. Ye yasalawo n'agamba nti Muhammad gw'ogenda okubeera mukama w'ababaka bonna. Mu myezi gino n'agenda ng'ayawulamu ewiikisi. Mu wiikisi muno n'agenda ng'ayawulamu ennaku. N'alondamu olunaku olw'ejjuma nti lwe lunaku olusinga mu nnaku zonna. N'olwekyo omutonde talina choice, ye yasalawo. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala yayawukana, ali wala nnyo era ali waggulu w'ebitonde bye, tagwanidde kubeera ng'agattibwako ekintu ekirala kyonna. N'olwekyo tovuma Allah ng'olw'okuba ggwe oyagala kukuza mwaka. Eyo nkola si yaffe basiraamu. Eyo nkola si yaffe basiraamu. Kamalirize ne athari eno twagira mu misomo gyaffe. Athari ya Sahabi Abdallah ibn Amr radiyallahu anhuma okukakasiza ddala nti ffe tetukuza mwaka mupya. Sahabi agamba nti man bana bi ardhi al-mushrikeen wa sana'a nayruzahum wa mihrajanahum. Oyo yenna asenga mu nsi y'abakafiiri abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Wa sana'a nayruzahum, nakuza omwaka gwabwe omupya. Wa mihrajanahum, ne yeetaba mu bikujjuko byabwe byonna. Wa tashabbaha bihim, n'abafaanana mu buli kamu. Hatta yamut, okutuusa okufa lwe kumutuukako. Hushira ma'ahum yawma al-qiyamah,
agenda kuzuukizibwa nabo ku lunaku lw'ensonga. Kati Anas Kalisa bw'atyo bw'ayagala abasiraamu babeere bazuukire n'abakafiiri ku lunaku lw'ensonga. Ati abagamba mwetabe mu bikujjuko byabwe, mubagulire ebirabo mu bibawe. Kiina mutawaana ki? Subhanallah. Abo abagaana ebyo bonoonefu, abasalafu bonoonefu, babagoba ne mu ahli sunna wal jamaa. Awo tugenda kutunuulirawo ddala awo abaffe ba ahli sunna wal jamaa beebaliwa. Era lwaki tuyitibwa abasalafu oba lwaki tweyita basalafu? Ebyo natujja biraga obujulizi bwabyo biidhinillah karibun. N'olwekyo sahabi agambye nti gwasenga mu nsi y'abakafiiri n'owangaala nabo n'okuza amazaalibwa Christmas n'okuza omwaka omupya n'okuza ebikujjuko Pasika yiino simanya Easter n'ebirala twala tugende n'obafaanana mu buli kimu watashabbaha bihim n'obafaanana mu buli kimu hushira ma'ahum yawma al-qiyamah ogenda kuzuukira nabo ku lunaku lw'ensonga. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Mudwa mugezi bw'obanga oyagala okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli musiimu gyali, nga Allah subhanahu wa ta'ala musiimu gy'oli, kulembeza okumutya. Weewale ebintu ebifaananawo ebiti, weewale abakoowaza abalinga Anas Kalisa bajja kusuula mu ddubi. Muddu wa Allah kulembeza kutya Katonda, weeteekereteekere entaanaayo, weeteekereteekere okusisinkana omulezi wo. Kolerera nnyo akaseera k'oliyimirira mu maaso ge. Kolerera nnyo akaseera malakul mauti weenejjira okutwala omwoyo gwo. Kolerera nnyo akaseera ekibiri kino abali babasigadde ku nsi lwe balikiteeka mu kinnya ne bakiyiwako ettaka omwoyo ne gukomezebwawo mu kibiri kino. Kolerera nnyo akaseera ako. Muddu wa Allah, kolerera nnyo akaseera ako. Neekubiriza omwoyo gwange nammwe baganda bange nti tetulina buddo okujjako eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tweteekereteekere, tutya tuyitirize okukola emirimu emirungi, twewale okujemera omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Tukuume enzikiriza yaffe, tukuume enzikiriza yaffe. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Malizanga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala w'ekisa ekingi attaasa obusungu bwe obukka mu biseera eby'ebijaguzo by'abakafiiri. Muwanjagira atteekemu ababuulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso. Ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansuubiza okubatuusaako. Ensobi zibalimu zange enganze era mulaajanira abeere nga azinsonyiwa. Mulaajanira nammwe abawuliriza aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.